Kale kusema official najyo sinzira kubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga ato ofuna videos ezifanaganako bweziti banafa ba Almutawa be batusaako show eno batunda ttaka obukadde 10 osobola kubanga ate weefunira proti kale banoonyeko ate banafa ba Al Hilal Holdings basimi ba biodigester tanks bagikusimira biodigester yawukana ku septic tank because biodigester tejjula otekamu ekirungo kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ngagenda mu ttaka so process esigala etambula bwetyo tulina banafa ba Rosemary Beddings basangibwa wali Kasubi ova ku bitaala ng'agenda Namuŋŋoona ojja okubasanga agenda befuna ebintu by'omu kisenge byonna osobola okuba nga atonyeriza ekisenge kyo. Brand Shoppers basangibwa okabalagala nga ku Tripati Mazima Mall ojja okubasanga gendayo ate obeere ng'ofuna engoye z'abaana okuva ku nnaku lumu paka ku myaka 14 balina ebyokuzanyisa byabwe n'ebirala bingi nnyo. Kale olunaku olwaliro jjo nabadde ne Ranks Kalyango nga tugezaako okutematema ku nsonga za Kakande but as far as I'm informed yesterday akawungezi kagenza okutuuka nga amaze okukola statement ennaku ez'omuntu okulabika mu kkooti wabanga fayiro ye erirwedde zitera okubeera essaawa 48 so kade ekiro kya luli n'ekyajjo zigenda mu 24 ndowooza kyalinayo olunaku ndowooza nga lumwezi batezinnaggwayo then alabikako ndowooza mu maaso g'omulamuzi bwe tujja okusobola okumanyira ddala fayiro entuufu era eriko misango ki. Seeka ndi mu munoonya okwongera okutegeera ki ekiriwo however nga fayiro ya Kakande eyongera okugejja abali ku social media abaclaiming abagamba nti free Kakande. I think that's the best you can do for him. Then for abamawulire maybe kukyogerako aleme kubeerayo kunyigirwanga nsekere then n'abannamateeka be nga we bakola omulimu ogukola ki ogugwanidde. Naye Joe nabadde njogera nalabye kwaja ti nga naye alina issues ze sigenda kuddamu. Naye ndowooza wakati mu kugezaako okutegeera ki ekyasibisizza Kakande ndowooza kikulu nnyo okumanya ani yamusibisizza. Kubanga tosobola mmanya waaki bamusinga tubategedde ani yamusibisizza. Kati nga tugezaako okunoonya eyamusibisizza tusobola okunoonya ku ba-interactinzeeko ng'ovudde ku mbeera yonna gy'ayinteractinzeeko nabo. Kakande asobola okuba nga yayitawo Kakande gwe baaleetera ensonga yandizigobye bwe yandizigobye gwe yali amuleetedde ensonga yandikoze atya n'ebifaanaganako bwe bityo. Hajjati assalamu alaikum. Walaikum salam. Onyumidde olunaku luli nasooka okulaba ng'oyambadde bw'otyo bw'obeera 24 hours 48 hours. Esewa alhamdulillah. Webale kukuuma ddiini enkya yiti. Esewa. Osiibye. Alhamdulillah tusiibye sewa. Okay. Kale Hajjati mbuuliza ku bakulaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala abukesezza nga tuli balamu. Natutuusiza wano olwaleero n'okubanga ampadde omukisa okubanga njogerako eri abantu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Twebaza Allah. So okugamba mpozi n'abantu mbalamusizza n'ekiramuso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjati okola mulimu ki? Ndi mu business ntunda engoye z'abakyala abaana nina ne kampani etimba sebo. Kale Hajjati gwe tulina olunaku olwaleero ku byonna bye twogera ku Kakande tomumanyi obadde olaba mulabe. Kulo lwe nasooka n'okumulaba ate nga era bamimpereza ku WhatsApp. Nze mbabbize emirimu gyange sibeera ku Facebook sibeera ku TikTok. Kakande omulabira ku video bw'oli Hajjati mukyala Seeka. Babumpereza ku WhatsApp ne baŋŋamba Seeka gwe wavaayo lino complainingako ne mwogera ate nga tulaba bino ebya mukyala we ki ekigenda mu maaso nga sibimanya lwe namumanya nali simumanyi. Kakande toyina kyogenda mwogera kuba tokola ki tomumanyi. Now Seeka ayogerwako nze video gye nalabye nagirabye mwaka gumu emabega ojja otya okumutegeera. Kati engeri gye ndi mukyala musiraamu tubeera mirimu gy'abasiraamu tosobola butamanya Seeka oyo omunene ng'abeera mirimu egy'abasiraamu egy'enjawulo ali ku Supreme Council. Ndi musiraamu Seeka w'amaanyi. Ngamba nze nga nze simanyi maanyi ge naye at least nasoma ne muganda wo omuwala. Muganda wo omuwala gwe nalina naye obutakkaanya. Seeka yenga simulinaako obutakkaanya. Wali olaba mulabe? Simulabangako physically naye nga mulaba ku TV ku social media ez'enjawulo abeera mirimu eyo ku Supreme ate nze ku Supreme nga sibeerabeerayo.
kati zewe navaayo okulaja nebyange muganda Seka bye yankola aba media ne linya Seka nga lirijjo okukola libateekako ennyo kati ye namukonako katono abantu abali ba complaining ewange kubibye ninga nze tebyali kunze okitegeera ssebo kati gofuna obuzibu obufuna na muganda wa Seka butakanya abamawulire muno betwagalira okutambuza video zaffe tuva ku muganda wa Seka ne tubuukira Seka kubanga ekyo kyo nakonako kikoni katono ate mu audio eno ku WhatsApp kubanga nali njogeraganya nabo kati mu kwogeraganya nabo era omuntu nakugamba ekino muganda ndaba naye muganda we era bagera kino ne kino ebigambo we biri fenna twogerebwako ebitufu n'ebitali bituufu kati mu kwogera bwentyo audio eyo nali njogera n'abantu ku WhatsApp ne bagikwata ne bagikola mu video ne bagiteeka ku Bukenya Media Seka bwe yavaayo yandibadde omuwalimu omutuufu okuwuliriza side yange oba kyo bakize kyenjogera yanvuma buvumi nti eyo shaitani ibilisi temugiwuliriza nze gwatamanyi gwatalabangako kubanga njogedde ekibi kye bamwogerako nfuse shaitani nfuse ibilisi ne ngamba yiyi Seka bwati kubanga yenga yena lisimuyinako bizibu okujjako lwe yasooka okunvuma kati bwe yanvuma Ababukenya nga badde bampita Bafaruku bampita nga abantu bangi badde bampita nkole interview but my intention okweka Faruku interview ne nabi wa Faruku ene yannaku ziringanga 5 mukage emabega wali wakolako ddala interview ne Faruku era omwaka gumu ng'eya Bukenya era nga bintu bye bimu ebyo nga wa Faruku kye kyakutwalayo ko era ebyo bankubiranga ba blog abenjawulo ne ngana okwogera ba blogger sorry kati ngasira baona reason omanya bintu byamenga mwinene bye mukanya mu nkukutu oyina abifula public nga si intention yo otoli navayo publicly na kuvumba nga takutukiridde nako okay seza ba blog batandiko kutukirira nga Seka amaze okuvuma nga omuntu avudde mu group je twalimu ya baby shower akoze video mu audio yange je njogera nga bya group byaffe biri personal ne bagifula public nga mulimu ne Seka nti akula abakyala abo kakati mu kubeera nge bivuddeyo ate Seka yebo yajagabe yo video je mulaba muganda afi yogedde eyo ibilisi kitegeeza akulira shaitani zonna sitaani tize ndi ibilisi nekinnuma nengamba omuntu tantukiriyangako tayogera nko nange tamanyi lwaki nayogedde kyenjogedde ate ekyannuma nga buli muwala yankomplainingiranga enamba za Seka ziri ku social media azize nze ng'omukyala yasoma obusiraamu ategeera nanoonyanga enamba ya Seka ne mugamba omukyala ono ayogedde bwati nati nenkola screenshot ng'ennamba erabika sibisse ennamba kitegeeza am open omuwala agamba wamukudde ono agambye wamukudde ku gundi ez'enjawulo bo lwaki bavaayo ne bajja ewange siri wa mateeka naye nga balaba nti ono yayogeddeko yasobola okwogera kati ffe tutidde nembimulaga Seka n'abignowalinga nambulookinga we sitegedde oba oli mu WhatsApp group oli mu kubbinkana ne muganda wa Seka then wabaawo akugamba naye ne muganda we gwoli naye akola bwati kakati bwe mba mukyogera ku WhatsApp ddi lwogenda mu inbox ya Seka omuweereza ebyo ngeyo baby shower tennabaawo abawala bakomplaining emyaka ejjenjawulo bibaayo eyo mu ngulugulanya abawala nze nga mutukire n'ebina baby shower tebinaabako nga mweza mise nga Seka bano nga ayogedde bwati ne bwati kiri kitya nga kuyiginowalinga nakuyiginowalinga natuka ekiseera nambulookinga sanga ali takumanyi era tandabanko nga tamanyi neffe mu busiraamu omuntu akutuukidde gwantuukiridde n'adde nkumanyi omuntu akugambye nti nze gundi nze njogedde amanya gange nze Habiba Muhammad Kigundu mwalawo omugezi Meja Kigundu ono bwati ne bwati n'omweza ne screenshot agambye wakola bwati ne bwati nabiginowalinga ate noyo Saimalaga mbunabo yabagamba nko nti omukazi bwati ne bwati mbune bamu ignowalinga nenzo okusinzira bwe manyi eddiini n'abantu muntu bwa bulijjo omuntu wajjewe ne concern ngolabe eno n'erinnya lyo oba ina kyekwatako osobola okumugamba nti nganze simanyi nga simumanyi babandeetere baleete mujje tulabe so talina kyeyakuddamu teyanziramu era tayogera nko nange nambulookinga kati nze okuvaayo njogere byonna byonna bwe byali nga mpise shaitani ibilisi biki kuba ffe ate kati mu busiraamu batusomesa hadithi kuba tufolowinga Quran ne Sunna mbaka atugamba olabanga ekyonoono man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bilyad bw'olaba ekibi kikyuse n'omukono gwo guno bw'oba tosobola kikyuse n'okwogerako kyogereko nga bw'ovuddeyo n'oyogerako bw'oba tosobola kwogerako kitamwe butamu obeera nga watamwa obadde onoonya ttaka lya kugula oba oyagala kutunda ttaka lyo obadde onoonya nnyumba ya kupangisa oba oyagala tukufunira ennyumba gaggadde mu zi estate ziri ezoogerwako Almutawa Enterprises Limited tukulaakulanya ettaka tugula ne tutunda buloti z'ettaka n'amayumba ag'okupangisa ku bbeeyi ya nseko buseko tusangibwa ku Hoima Road Highway Nansana Municipality Wakiso District
tukubireko ku simu zino wammanga noti 753 319 461 oba noti 75 417 993 oba osobola n'okutusanga ku WhatsApp kasaalaba 973 36 23 88 59 kyapa mu ngalo zo. Wagenda kusomesa omwana wo nawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bugalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'obusulo nga liviira ddala ku nasiri okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazi omuyezi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endawulira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo obugulu so nga n'abayizi balina ttanka we banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awamu n'ebyokwerinda ebiweevu. Tutumbula ebitundu by'abaana okuyita mu by'emizannyo otemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana we bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zeewe ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi be bava waka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu z'omuwanga. Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti oyagala okukola biodigester tanks abatuukire. Biodigester tanks zezedda mu kifo kya septic tanks zikekkereza ekifo ate nga zikole mu kaseera katono nnyo. Kino kya biodigester tanks tozinywebwamu nga bwe kiri ku septic tanks. Oteekamu ekirungo ekyo ne kifuuka obucaafu ne kifuuka amazzi ne kikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne gagenda mu ttaka process ne yeeyongera bwetyo. Kale weetaaga okuba nga obafuna abakuye ku nnamba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi waliwo baavaawo we baali okukikkirira mu kikoni kati bagamba nti wova ku bitaala by'e Kasubi genda ng'agenda Nansana nga wakava ku bitaala katono nnyo tulina ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba naffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge okuva ku tawero masuuka pirozi byonna nga bw'owandagadde ekisenge kirabike bulungi funa banaffe aba Rosemary Beddings bakule ku nnamba yaabwe ey'essimu ali magamba bwe bagira Rosemary Beddings oba wagidde Madam Custodian wali mu the promise ya Almatic Entertainment so banoonyeeko oba bakule ku nnamba yaabwe y'essimu okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo. Brand shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall bakutegeeza nti gwe ayagala okufuna engoye z'abaana gwe ayagala okufuna engato z'abaana ebyokuzanyisa by'abaana ate ku 50% discount abanoonyeeko ebintu byonna byonna by'oyagala eby'abaana bagenda kubanga babikusayirako ebitundu 5 ku buli 100. Kale bakuli ku nnamba yaabwe ey'essimu okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo. Olaba oba ogenze ekansanga oba Kabalagala totuuka ku Tripati Mazima Mall toyingira niba obuduuka obuli wansi awo ogenda okusanga bannaffe aba brand shoppers okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Naye eyo imaani esembayo okuba embi kati mwamba nina opportunity esobola okwogera ku kintu ekibi kyendabye ewamu n'ekyo nga omuntu omutuukiridde n'akuyigula nga abantu bangi nnyo ab'enjawulo buli omu avaayo kati muwammwe ffe mu Bayibuli batugamba tokomankoyo Katonda gwe yafukako amafuta gatambulira mu busukulumu musumba bishop mwe temukirinayo nti abakulu tebabagambako oba abakulu begambako ng'abakulu. Singa abakulu baali tebagambwako singa omubaka Allah gwe yatuleetera Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyamugambako kubanga sisuubira nti waliyo omunene asinga omubaka waffe Muhammad. Naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina abakyala bangi kati nga mukyala omu akola ka juice nga omubaka buli bwagende omukyalo yanya ka juice ne bakifindinga out ka juice ako nga buli lunaku agendayo n'akanywa omubaka ne bamugamba owunya lwaki kati ne bamuteekayo embeera nti ka juice kali kanywa kamuwunyisa bubi n'atandika okukaharamisa okukakyawa. Allah yassa Qur'ani aya nnamba ya Qur'ani n'amugamba nti ya ayuhal nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka amakulu nti gwe omubaka ya omubaka lwaki ofuula ekikyamu ekyo Allah kye yafuula nti kituufu gy'oli amakulu nti teri atagambwako era n'omubaka Allah yamugambako alina okusigala ng'akola ki so teri muntu atagambwa akola President Museveni gwe basiba bagambako ne bamugambako gwali omulayo gwasiba nti yamugambyeko. Kakati omaze okuvaayo ozze ku Seeko w'amaanyi kubanga as per the profile gye nsomyeko agenda na costing nawe okizeemu agenda costinga president bangambye ayeka alina ne position ku Supreme anyway. Omaze okwogera okuleka okuvaayo okuvuma alina kirala kye yakola kubanga tugezaako ku understandinga Seeka tulabe Seeka lwaki ku luno ku gundi yanyiize nnyo
gwe wavaayo okuleka okuvaayo okugamba okuyita kye yakuyita alina kirala kye yakola natiisibwatiisibwa ebintu ebyenjawulo okunsibira gye batalindaba okunsibira gye batalindaba atiisa kutiisa ye nga yeeti yayogera nange openly naye abantu like Hajati Kulthum Muzata yantwala mu office ya muganda wa Seeka ne twogera ku nsonga eyo yaliwo kubanga bye nayogerako nze byali binkolebwako ku muganda wa Seeka yankubira simu omanyi nga wenkoye nti mbusiraamu ekyo bakitusomesa bwolabawo ekyonoono ng'osobola okukitereeza Hajati yayagala kutereeza mbeera eriwo n'abooluganda nantwala mu office y'omukyalo oyo tuwogere ku nsonga ezo era bayagala okunkubirayo naye tetutuuka ku nzikiriziganya nga balina okusasula mamange omukolo gwe bayonoona n'okumwetondera ebyo bigwe kuba twaswala nnyo n'omukolo ne gufa naye ne baŋŋamba obudde buzibe tujja kikola enkya ne batakikola ebyo ne mbiviirako awo ne mbivaako nali ndi awo wayiseewo ebbanga ng'era abantu bafune butakanya ne Seeka basigala bajja bandoopera kati nze ng'oli bw'ajja mu inbox yange nga Seeka yankoze kino ne kino ne kino mbaye byayogedde screenshot nembaga abannanga basobola otuukirira Seeka ye embeera eriwo nze namutuukirirako mu inbox ya blockinga naye abantu namba y'essimu ne kya complaininga kati nali ndi awo nga bampeereza ebbaluwa naye ebbaluwa eyo yali ekwatagana ne video gye nakola ne Farouk Sarkoz ng'eraga sina kuddamu kwogera ku mukyalo oyo muganda wa Seeka ate instead nga yaloopye Nalumansi Saniya nti bwenziramu okubwogerako okumwogerero n'erinnya nti bajja kunsuwinga mu kkooti neze kyemanyi okwonna erinnya ly'omuntu kuba kumwogerako ekibinga omuwayiza defamation naye ndowooza nga bwe tuli wano nga twogera ku Seeka nga tasobola kwewozaako it can become a defamation nawe bale ne tugende n'ekyo defamation kwe kwogera ku muntu ekintu ekibi ekyonoona image ye nga ate si kituufu mpozi nga nakitegeera bubi kisoboka okuba nga kituufu naye naye asobola okuprovinga nti gwe kyoyita ekituufu kikyamu nange nze nsobola okuprovinga nti kyenjogerako nti kituufu kuba n'abajulizi baali bangi ate naye sikyogera na ku Seeka ekyo ekintu neyansubi nga si Seeka muganda wa Seeka Nalumansi Saniya gwe bayita Mother of Orphans ye yaŋŋamba nti sina kuddamu kumwogerako naye ndaba ebbaluwa nensirika nenjitunuulira kubanga naye ng'ate kati fe olaba wano mu duniya ne bakufutyanka ne bakusiba baseeka bangi babateeka eruzira fe ebimu tutunuulira Allah nze sinsobola okuleka ne bansiba nenze nziramu ne kati nti buli kye nayogera ku mukyalo oyo bye baatukola byali bituufu babitukola siina right kwogerako nga ntulugunyizibwa nga poliisi tenyambye so ofuna ebbaluwa kusaba singa oddamu okwogera ku mukyalo oyo ojja kufuna obuzibu kitegeeza nti attempt to sue ebeera n'obukwakkulizo bwayo kitegeeza nti awo omaliriza weesonyiye famire sigibeeranko nga njiriko nga bwe nkugambye Simon famire sigibeeranko nga njiriko kuba ne baayonoona omukolo gwaffe ne basiba mama wange nasirikira gye ndi naye nga bwe nkugambye nti omuntu akutuukira agamba Hajati tulaba otera okwogerako ku peji olinako ku bantu mbadde nsaba onjogerereko kwena ensonga yange kati ze nga mbagamba nze bayira abantu sibalinaako buzibu naye balaki omuntu wavaayo nayogera amazima aba akulinako obuzibu nze nakwatanga bali be bakomplaininza abasomesa baavaayo mbu tabasasula bakoze babonabona tebasasula ne poliisi tebayambye omuwala omulala n'avaayo ng'agamba muganda wa Seeka yawula muganda wa Seeka $1.5 n'atuukirira Seeka kuba alaba yasobola okumuyamba ye kukyala Seeka bw'ayamba ng'alaba Seeka yasobola omuyamba naye bwe yagenda okwogera ne Seeka bamugamba genda etendagano kuyakuwolera ne bamugamba jangu enkye sawa bweziti bwe yatuukawo n'endagaano omuwala oyo nga yagamba ebyo bamuwamba ne bamukuba ne bamuggyako endagaano ne baziyuza ne bamugamba bwoddangamu okujja wano nti obanja oba bwoddangamu okwogera ku bino ebintu by'okubanja gwe tujja kukusibira gye batali kujja kati omuntu wayogera ebyayogedde abikuwadde mu audios ez'enjawulo oba mu written naawe n'oteekayo oba oyambako kukaddoboozi lyabatalina ddoboozi naye ng'ate abantu abamufe ne duniya twagivaako nze kitange battamutte oba badde tokimanyi mija Kigulu battamutte tata wange so nze sisobola kubeera awo n'entiitiire ekkomera oba n'entiitiire okunzita oba okunkola ki kubanga nkimanyi nja kufa Allah kyeyampanikako nja kukifuna sigenda kunyigirizibwa nnemu okwogera abantu bangi banyigirizibwa ne bagana okwogera bajja kutusiba bajja kututta kanjogere nga njogera mazima sijja kuwayiriza muntu nze buli kyenjogera agaba mazima kwaba abantu oba ku muntu yenna lwaki mba nvaayo publicly nenjogera ekintu ekitali kituufu nfunemu ki mwetwogera essaawa zino agambibwa okubeera nga yalebula n'okwagala okwonoona amaka ga Seeka
kakande naye ali mu kkomera gwe mundaba yeeyiyo Seeka alina abantu balaba yali asibye kuba leero lwaki yanyiize nnyo oba ono yakuba yamuyingidde nnyo. Abantu ze benali abali bantuukiddeko balinga basatu be yasiba babatuukirira nze ne banga Seeka asusse okusiba abantu nga bali innocent. Waliwo omwami gwe bayita Zulfik Seeka yali akola naye mu kubeera nga akola naye ebyemirimu gyabwe oba ono nayagala akole ebibye something like that. Seeka yamukuba n'amuggyako amasimu n'amusiba nga amutaddeko omusango nti atadde obutwa mu mmere y'abamulekwa. Simanyi bye bagenda okugaba. Bwe yamala nga era bakola nze basibako ku mama wange naye nga muganda Seeka ye yasiba mama wange. Seeka kiyinza oba kimuli walako. Naye nze bwe nayogera ku Seeka nga oli kati nga wonavayo nze njogera ebyenjogedde naga oli muwala Mama Fiina oli muwala w'omugezi Meja Kigundu oli nateekako headline muwala Mama Fiina. So nze oyo muganda Seeka yasiba mama wange ng'amuwaayiriza nti yawambye omutimbi kino kiri ku mama wange. Ng'ensi yonna family yange nga bwe twalitudde ku mukolo bajulizi baaliwo nga balaba ekintu ekiri so open nga n'abakendoni baaliwo nga bajulizi buli omu yaliwo era omuwala yababuuza akola ku kendo naye nga abantu bano okuva bazze bali wano omutimbi bamuwambye ddi. Bwe bamutuusa ku poliisi ne bankubira ne baŋŋamba tugenda kuta maamawo conditions ntoliddamu kwogera ku kino kintu kibaddewo olwaleero ne bamuta oyo maama wange. Oyo muvubuka Zulfiki ne wabawo n'omuwala omulala Safiina yali abeera nnyo ne muganda Seeka oyo Nalumansi Saniya nga babeera nnyo wamu yafuna obutakanya ng'abantu era naye ne bamutwala ku poliisi. Omulala yali mulenzi yeeyita abu oba bubiki ebyate biseeko n'omwaka biri ebyasookera Faruku naye agamba baamusiba era naye ebintu bya mirimu limuwe bityo. N'oyo omuwala gwe baatiisatiisa nti woddamu okubanja ssente zewawula muganda waffe tujja kukusiba. Anko Umaru anadda nganda banga gwe balina Simon olaba ano mu Uganda abantu abalina amazambia emisanga ababi bonna bali out there beyagala abantu abali innocent n'ofuna obutakaya n'omuntu alina erinnya n'amaanyi n'obuyinza akussaako gwonna omusango gwasobola okukussaako. Nze natuuka ekiseera nga sina Facebook account nga buli Facebook account kwenteka emisanga abantu ba complain nga police eganyo bayamba reportinga ne reportinga ne bagigala. Obo obimanyi ebyo byokugala account y'omuntu reportinga ayita so yita mu avenues nyingi oyinza botambuza bukyayi botekako obuseegu kyonna ne bagiblock. Ze account zente zabanko obuseegu kwaberangako abantu abacomplaininga ngate sinze njogera wabula I screenshot message zoli nembiteekayo era mabegakawo waliwo omukyala alibwerwa mitasala ya haya yantuukirira naye ng'agamba bamukudde simanyi Seeka amukudde biki ze balina ennamba ebamayina account ze nange nembibagamba awo yajja era ng'alina byakomplaininga ku Seeka nze nga nakoowa omanyi abantu naye oba n'ebibyo nakwata bukwasi nga nkubidde ne mulikodinga bwe namala omulikodinga nembiba forwardingira besootinge enkeera waalo nze ayagala okuwona erinnya lya Seeka nandikoze Umaru kye yakola nandikutte audio zoono nenkolamu video nembuteekayo nti Seeka biti nze nabiweereza bo bennyini Seeka nagenda okubaawo enkeera ng'omuwala naye akubaako lima nti kikino kye wankoze nakubidde ne mugamba ebizibu byange wandikodinze n'obiwa Seeka n'ompaayo ne mugamba oba wabadde oyogera bituufu lwaki bikuluma nga mbitutte wa Seeka nze nakoowa ebigambo njagala mazima nga nze bwe nvaayo Habiba Kigundu ne ngamba nti muganda Seeka yankola kino nga nze era nantiisatiisa bw'ati bo tebagambwako bo balina amanya balina ebitiibwa bagamba mama wange omuwala oyo yagamba mange ffe tulina ebitiibwa tulina amanya tusobola okukola kyonna kyonna kye tusobola okukola ffe wano mu ggwanga tuli banene. Era mama wange yagenda overi nga yenaawe otosenga ati tetakyavaamu bigambo agenda okuva egyo bamututte omusiba. So kati nze simanyi lwaki omuntu wavaayo open aba mubi nga wali abakukuta abonona amanyi eyo nga bakukuta. Nene kyenyagala omanyi mu madiini ge tukkiririzaamu buli ddiini erina strength yaayo naye kyensinga okubaagalako is kweyagala. Nali nkuziza kano akalevu ne kaagala okufuka akabasiraamu naye nga buli akusanga akutolerawo salaamu there and then like mwina obwa sseruganda olw'eddiini gwe nga gwe ayinza okuba nga kale otegedde nti maybe wali ofunyeeko obutakkaanya ne Seeka wali olabyeko abalina obutakkaanya ne Seeka wali okitugezezzaako kitwalako maybe
mubali waggulu we ne mukiresolvinganga abasiraamu kubanga abasiraamu tegamba nti lwaki tuwayita musiraamu muno ne mutuula ologezezzaako kitwalako waggulu okumwogerako ze omucomplaininzeeko oyambye kuba mucomplainingako but ye nga ye walogezezzaako maybe okutuula wamu naye n'omugamba nesseeka kino kiswaza eddiini mutagiyita wumma kiswaza wumma kino kikola bwe kiti wali okigezezzaako osanga maybe side endala ya sseeka yetannategeerekeka kakati Simon njagala okumenyawo kiikyoga embu nafunako obutakaya nesseeka sifunanko obutakaya nasseeka nze sagala waayiriza yanvuma ekyo ekya shaitaani nenvayo nenjogera byange bye nalina okwogera abantu abafuna obutakanya nesseeka nze ng'omu nange nina ebyange wemba ntuukiridde sseeka nannyini kizibu mu ssimu ye nandaga nti ne message azirabye nambulokinga lwaki ate mba munoonye ewalala nze wenkutuukirira mu inbox nonvuma oba no ignoring oba notafaayo then I just post on my page nenkowoola abasobola okuyamba oba okoze ekimala ekyo mmanabanga kimala kubanga bendagezaako okwogera nabo besigenda kumenya mannya abantu bakoowu baŋŋamba oyo abeera wali ku Supreme tetusobola mutuukira ekisooka ye nga ye alina takabulu tagambwako ng'abakulu abo be baŋŋamba ne bw'onaamukubira essimu agenda kuyisaamu amasu tagenda kuwuliriza kati nze nkubuulire ebyo mubiveeko buviiri ne mugamba okakasa ne mugamba nze kantereke ku social media abanaasobola omutuukirira kati nga gwe bwagenze ku social media n'olabe binontuukirira abanaamutuukirira era posti zaaliko nti abasobola okutuukirira sseeka mumutuukirire mugambe mulage ensonga zino naye nambanga kweziri kuba ne benaweereza ziri audio mukyala ng'alaja na audio baamutegererawo era ne bamugamba bye bamugamba najja ng'akaaba bakiwa bagambe so kati ebintu ebyatuuka abantu abamu bo balaba nga tebagambwako nga ne boonaatuukirira nagenda gamba nze so amugambako ate Simon teri kireese buzibu mu Uganda nga poliisi yaffe kubanga terina bwesigwa wano omwavu mu Uganda abeera omwavu tasinga musango ate ekinnakuwaza mu byonna nti basobola n'okuteekako gw'otalina ng'oli innocent ng'ate togulina togumanyinako era ne bakusiba n'ovundira gy'ovundidde abantu bavundidde ekitala bavundidde ekigo naye nga bali innocent kyova olaba bali batya n'okuvaayo boogere bangi abantu abalina amannya be batulugunyizza naye nga wallahi tasobola kuvaayo kuba omuwala oyo yaŋŋamba nzira ssente nazeesonyiwa siddamu nakubanja naye mugenda kulaga wanene edduniya Allah ng'abalinze abantu abakola ekintu ekyo nze ŋŋamba twenenye tutereeze Habiba Kigundu ne wonaamubuzaawo nti yayogedde ku mazima go ne bamusibako emisango wallahi wa Allah akulinze ate empeera ya punishment ya Allah nene ate mbi nnyo teri asobola gigumiikiriza Simon so tukakkane mu bitiibwa byaffe bye tulina tubeere abantu abeerufu ab'amazima tatange yali mmaje ng'asobola okusiba yenna gwayagadde naye yatugambanga nti nze oli muwala wange bw'oba nga toli innocent nkuuta ne bakusiba oli muwala wange kati for example omuntu ng'agenzi watange ng'alajana nti nze nina kyenkoze waffe wali okisasulira tatange nga tasobola kusiba muntu ali innocent kubanga yali amanyi gy'agenda kati aliwa Allah amusaasire naye bambi bakyuseemu abakikola yenna amanyi nti okozesa amaanyi n'ebitiibwa n'osiba abali innocent n'owaayiriza n'onyigiriza kyusaamu ng'omukyala omuyisiraamu reaction ya mukyala munno mu kituufu obusiraamu butukubiriza okubikkirira naye era omubaka yatugamba nti bw'oba oyagala okumanya omusajja kyali Simon nga njagala okumanya kyoli nina kubuuza mukyala weyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi namba omukyala kye yakola kibi naye kibi tekijjaawo kibi seka nga ye kyalina kukola byakoze eyo nga ffe tetubitegedde si bya media okwata video nayoleza mukyala we nti mulogo era amugobye kyeyakola kibi n'omukyala kyeyakola ogamba oli kibi naye n'omukyala asobola okubanga era omukyala mulogo yasobola okubanga omukyala baamuwayiriza obulogo kisigala kiri 50 ebyo nze sibimanyi era sagala kuyingira mu ebyo byesimanyi naye nga bonna kye bakola kyali kikyamu however seeka asinga omukyala obukulu n'okutegeera ye teyandireactinze bw'atyo sa Allah fenna atuluŋŋamye kale ensonga lwaki ndeese hajjati ono sikwongera nno kukanga batulaba nti bannange seeka wa ttabbu nnyo temumukwatako but maybe omanyi fe abantu ba bulijjo tuggwamu nnyo amaanyi nga gwowa ekitiibwa gwe weegomba kubanga nabadde ku kyano ya seeka nendabanga I think buli muntu yenna naddala nga bali mu mawulire okuimpactinga ku bulamu bw'abantu
kyekigendererwa. Kati olaba omuntu akyusa obulamu bw'abantu n'abazimbira amayumba n'abambaza n'abakola ki kyekirooto. So kugezaako kutuusa ddoboozi eriseeka nti osanga kiyinza okuba nga eri ebadde enkola erowoozebwako nti kamusibe kamukole bwe nti naye ng'ate maybe okutereeza kyekisinga obulungi kubanga omuntu ali ne mu position e hostinga president aba akoze ekimala aba akikoleredde. Kati lwaki buno obumulumulu obusongasonga Habiba gwosobola okwogera naye lwaki tomu meeting and you iron out the issues nekigenda mu maaso. Sosobola tetugenda kuddaawo kugenda kano na kano naye kwongera kutuusa ddoboozi kugamba seeka timwongera okuteesa okusinga okukozesa amaanyi. Ebigambo byoyinza okuba nga oyongera okuwa n'abamawulire tulaba mu buzibu bwonna kakande. Nze nganze siraba kakande ekibi kye yakoze kubanga gy'emirimu gyabwe nange kyennyini kye yakola bwe natuukiriranga seeka n'atafaayo nga nteeka buteesi ku media nti bano bakomplaininga bati ne bati ennamba kweziri seeka osobola okubanoonya n'obabuuza bakimukoze bwe muti nze oba bantutte mu kooti this is what I got and this is what I posted. So nze seetaga ku meetinga seeka kuba nze ne seeka sinaako kye mubanja simulinaako buzibu era bye byaliwo akati wange ne muganda we era oyo ye Allah gwe namulekera saba Allah ffenna atusonyiwe naye nga seetaga ku meetinga seeka kuba simulinako issue wabula abamulinako issues ne bamuweereza ne mbiteekayo nti onayogedde bino era audio yakasembayo gye nalikodinga omukyala ali era ngo bayita Sara Yahaya ne njibasindikira abantu ba family ne bagimutuusako ne babako be bamugamba omukyala ajje wange ng'anyiize nsubira yamutuukako naye sigala nakudda mu details ezo kuba nabyo bibi singa intention zaffe kwonoona amannya ga seeka ebyo nabyo nandibyogeddeko essaawa zino oba ku interviews zange sibiyingiddemu kubanga byali tebina Uganda mulala gwe bikosa byali bibi naye nga biri between them as family nga tebina gwe bikosa nze ebintu byenjogera oba nenvayo biba bikosa omuntu nga gwe nnumiriddwa essaawa eyo ya naye nga n'ebyo byali bibi singa intention yange yali yakwonna linnya lye ebyo bye nandikoze naye ne wano sibyogeddeeko era bwe nabibaweereza nga family sirina mu media gye nabiteeka ne bayogera naye n'aŋŋamba lwaki wabagambe nange ne mugamba nnakoowa obuzibu obusanze kuba ali mbubagambye mwesotinge buggwewo kati ze bingasizaawo bigambo kiyoyinza okulekera seeka n'abamwetoolodde osanga watawulira abamwetoolodde basobola owulira buli muntu yenna alina ng'oggyeko seeka ali mu ggwanga muno oba mu nsi yonna worldwide bw'obanga olina erinnya oba ekitiibwa oba ssente oba obuyinza bikozese kuyamba oyambe era ng'okikolera ku lwa Allah naye weewalenga nnyo okozesa obuyinza ekitiibwa ne ssente okubaako omunafu gw'otulugunya tewali agenda balwanirira mu ggwanga muno naye nga Allah yajja kubalwanirira ate nkakasa nti yasinga bonna. So tukakkane mu bitiibwa byaffe tukole ebintu ebituufu omuntu wakutuukirira nti gundi agambye bw'ati batuuze if it is necessary oba yita oyo gwagamba akulinako obuzibu musootinga ensonga zammwe kuba tuli basiraamu gamba zima ffenna tuswala naye bwe babanga basigaddeyo ne bakakanya ozaaki President Museveni abantu bavayo ne bamukomplainingako tabasiba sometimes ate abo abantu abakomplaininze wabanga waliwo obuzibu bwatereeza naye nga yatusinga wano ekitiibwa mu Uganda. So nze ŋŋamba bategeera abantu abalina obuvunaanyizibwa abalina ebitiibwa mubikozese bulungi wabaawo ekikogeddako nga si kituufu mukisootinge n'oyo azze mu inbox okuba batayagala kukuswaza so akujja mu inbox yoseeka ne mugamba omukazi agamba bw'ati nga njagala kukuswaza banyagala obimalirize kiba kimaze kuyitirira nendaba nga gwe tofudde ate abalala bakyajja. Anyway Allah yasinga okumanya enniya zaffe nsaba atusasula okusinziira ku nniya zaffe. Kale kakati onaku lw'egibwe nakoze emboozi nafunye simu ebeera plus ntebadde plus yabadde plus kyeno plus 46 liba ggwanga ki UK eba plus 44 anyway nafunye namba ebadde plus 46 ng'omwami aŋŋamba Saimo wano ndi mukumaliriza Saimo kakande gwe muli mukuwolereza naffe tumwemulugunyaako n'abalala bangi nnyo kyo ngenda kigatera ku kyaja tikyagambye osobola okukwatibwa ku musango ogutali gugone n'osigalayo ng'emirala negikusangayo nga egijjo so ku saidi zombi wano tuliwo okuwolereza kakande kuba sife balooyazi be ne saidi zombi omuntu osobola okumusobya nga togenderedde
naddala mino ebintu bya service delivery oli asobola okusasula sente nti nkolera kino n'otakituukiriza mu budde because yakusasudde yaasuubira service eyo agenda kunyiiga naye bw'ogenda n'omunnyonnyola n'omugamba wampadde ssente wali osuubira kino naye nalemereddwa asobola okunyiiga but ajja kutegeera so kisingako okumublockinga okumuvuma n'okukola ki so ne ku side eri endala eyakakande wakati nga waliwo abagezaako okuvaayo eri ba YouTubers n'abantu abali ku mutimbagano wegendereza abantu bodiringa nabo bayinza obutadda leero naye oyinza okufuna ekizibu ekitali na kikyo ne beegatta ne bakomawo hajja tineyanziza webale kukkiriza kujja ku interview sala atugase naye era atuwemu obulungi nayo muyo kale tugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero mbeere bulungi mweraba